Omuwala ono mikwano gye gimugambye gimutwaleko ko mu bbaala yeetege ku basajja abagagga. Omuwala ono nga mufumbo, ne bamugamba nti obwo obufumbo bw'olimu tebulina gye bukutwala, tebulina makulu. Akavubuka ke wafumbirwa kaavu kanaku, kagenda kukutwala waako. Wandibadde ojja ne tukutwalako mu mabaala eno ne weetega ku bisuga ddaddi, ne weetega ku bisajja ebigagga ne bikuwa ku ssente. N'obeera nga ffe tunyumira, teri atufuga, teri atukuba ku mukono, gwe twagala gwe tulye, ayagala y'atulya n'atuwa ku ssente. Omwala ono ndowooza naye agenza okulaba nga ddala mu butuufu obulamu obwo bwe yeetaagira ddala. N'asuulawo obufumbo bwe n'atandika okugenda mu mabaala n'emikwano gye. Sugar Daddy amulonze ekkubo mu bbaala eyo gy'abadde. Amukoze buli ky'omanyi ekyambyona, amukoze buli kimu, amulidderidde amukunkumudde ati. Sugar Daddy essimu n'aziggyako n'abulookinga omuwala. Omuwala bamaze omubulookinga Sugar Daddy obulamu bumufundirire, talina na mulimu yadde n'ekikumi yadde n'ez'okulya, akubira ate baawe gye yanoba ng'amugamba nti munnange ensonyiwa bwali buto, njagala kukomawo mu maka kufumba. Boyfriend amugamba nti nedda, ddayo mu mikwano gyo mu mabbala gye mubadde mubeera, neesonyiwa nawasa. Kaakati wuliriza, nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Abaana ab'obuwala abeesigula ebigurupu bya mikwano gyammwe abawala ne babalemesa obufumbo bwamwe naye nga tebbo nabo si bafumbo, abamu banoonya bunoonyi. Musala ne mwesiba 3 2 tezimala. Wuliriza, omuwala ono abadde mufumbo ewa boyfriend we ndowooza okumala emyaka ndowooza nga2 nga babeera bonna. Omuvubuka abadde talina nnyo sigamba nti amugagga, naye ng'ate agezaako okuprovidinga eri mukyala we nga bw'asobola. Kubanga tewali lunaku omuwala ono lw'abadde abeerayo waka nga tafunye ku kyakulya. Abadde ekyokulya akifuna, renti bamumusasulira, buli kimu nga bakimukolera. Kakati alina mikwano gye, akakoosi ka mikwano gye abawala 3. Bo baba bayita ba party animal, misege gya mu Kampala, bo bakubi b'amabaala. Tewali bbaala gye batasulamu, basula bonna mu luumu egi emu, basula kirindi. Abawala abo nga gye mikwano gye, kyebava batandika okumuteekamu omuze gw'okusuulawo obufumbo bwe, agenda atandika okubeera nabo bamutwale nga mu mabaala. Ne bamutuukira ne bamugamba, naye ggwe ffe tukusaasira, ffe tubeera eno nga tunyumira nga gw'oli eyo oli mufumbo byebiki? Oyo boyfriend gw'olina oba bbaawo, ffe tulaba talina gy'agenda nakutwala. Omuvubuka mwavu, talina ky'alina, oyo agenda kukwongerako ki? Bali mu kkuba obufumbo bwe, bo si bafumbo. Ndowooza n'ono gwe babadde bagamba nga tategeera. Ne bamugamba nti wandibadde ojja n'obeera naffe ne tukutwalako mu basajja abagagga n'obeetega ne bakuwa ku ssente. Ffe tugenda eyo mabaala, omusajja n'akuwa emitwalo 10, n'akuwa emitwalo 20, n'akuwa emitwalo 3 mu kiro kimu. Ezo ssente ozimanyi, oyo boyfriend we asobola okuzikuwa oba bbaawo asobola okuzikulekera ng'akameeza. Ndowooza naye agenza okulaba ndala mu butuufu bye bamugamba bigambo bituufu nnyo 10 ku kinnaakyo. Ne bamugamba gwe genda omwesonyiwe, oggyeyo obugoye bwe, ojje tateke tubeere ffenna, ogenda otandika okwekolera ssente zo, ndaba tonnamuzaalamu mwana. Omuwala nga naye agamba wamma kikola, nange kansooke ŋŋendeko mbeereko mu obwo obulamu. Mu butuufu nedda ono ye talina gy'antwala. Omuwala ono ng'addayo ewa boyfriend we mu bufumbo gy'ali ng'amulinda ave ku mulimu. Bbaawe bw'akomawo ng'omwala ono agamba bbaawe nti omanyi, ndabira ddala nga relationship eno oba obufumbo buno tebujja kukola. Omuwala bw'atyo bw'agamba omulenzi tebujja kukola, ng'omulenzi amugamba ate buzibu ki? Nakkoze eki? Nti tewali naye kansooke nkwesonyiwemukko, mbeeko ne gye ŋŋenda mbeere, tebijja kukola. Ogira obeerako wekka, nze bino nedda sijja kubisobola. N'ateekawo embeera yonna yonna egezaako okwejja ku musajja, era n'akwata obugoye bwe. Omusajja teyamunyeze, n'akwata obugoye bwe n'abuggya mu nnyumba n'agenda n'atandika okubeera ne bali mikwano gye. Kati bali mikwano gye nga balina ennaku ze bakubiramu amabaala.
era bwe yatandika okubeerayo ne batandika okumuwa ku ngoye ezaabwe kubanga eno mu bufumbo gye yali nga engoye ze bambala tasobola kuzambala wabula bo ne batandika okumuwa ku ngoye ezaabwe ze bakubiramu amabaala. Kati omuwala ono yali wa mukisa. Olunaku lwe baasooka okumutwala mu kibaala bwe bati kishuga ddadi kyamwegomba, waliwo kishuga ddadi ekyamwegomba ne kimulaba. Bwe kyamulaba ne kituma weyita ne kimugamba weyita njagala ompitire kali akawala akatudde ne bali akambadde bwe kati ne bwe kati. Weyita ng'ajja bulungi nnyo mpola mpola ng'ayita omuwala ono abadde omufumbo ng'amugamba waliwo wali eri omusajja akuyita ng'agenda ku tebo shuga ddadi gy'atuddeko nga batandika banyumya ng'amugulira ku myenge gy'ebbeeyi, amugulidde ku zibbereya, amugulidde ku biki ono nga n'omwenge gwe yali tanywangako mu bulamu bwe agunywa ku olwo ng'amugamba obeera wa nti mbeera n'emikono gyange era twazze ffenna nti baliwa nti bali nti ebeebo naye olaba otya ekiro kya leero we tubeerakokko ffenna tofaayo nja kutereeza ebya ssente teweeraliikirira. Mu butuufu mikwano gye nagyo we gyali nga gyo gimusindikira busindikizi kigalo weewootota weewonyweza awo balina ssente nyweza nga n'emikono gye gimukooneramu nagyo misanyufu. Mikono gye nabo bali eri bakuula bali ku bbiyawo abasajja balala ono naye afunye ekigagga ekimutuuzizza kiri mu mutupoloota. Munnange omuwala engeri mission yamujja mu bufumbo bwe yakufuna kisajja kigagga kumuwanga ku ssente teyateekawo nambeera ekaluubiriza kishuga ddadi kino nti oba agaaneko oba akibuuza ebibuuzo biki buli kikyamugambanga ng'omuwala ono akola ki ng'omuwala ono akkiriza bukkiriza. Era ebaamaliriza okulya okunywa kishuga ddadi kito kyamugamba naye waafunye ku kyokulya ng'akigamba munnange sinaba kufuna ku kyakulya agamba kola oda bakuwe. Omuwala ono ng'atumya ekyennyanja ekikalu omanyi bino ebyennyanja ebisiike mu butto n'ekipusi omuwala ono bye yatumya ekyennyanja ne bakireeta nga kinene kyakola ne kiwola kya mitwalo 600 ne bakimutera ku puleeti ku sulusaniya bw'ekiti nga kiriko ne lemoni bulungi nnyo ne chipusi wali eri emabbali. Omuwala ono nga yeemiisa ng'alya mu butuufu ng'alabira ddala akubye ejja akapooti. Munnange Sugar Daddy ng'amugamba nti tugenda kubeerako ffenna tufunemuko kaseera ak'essanyu. Mikwano gyo osobola okubagamba nti ojja kubasanga. Nga omuwala agamba bali tebalina buzibu. Omuwala yatandika n'okwejja ku mikwano gye nga ne mission ayagala ekole ki ayagala eyitemu. Bamaliriza bulungi nnyo okulya nga Sugar Daddy afulumya muwala bweru amutwale beesanyuseemu nga Sugar Daddy alina emmotoka ye ng'agikuba kisumuluzo ng'agenda afuna ka loogi nga bayisulamu omwo n'omuwala nga basula beeyagala. Sugar Daddy ono kennyini enkeera ku makya ng'alyoka akwatira omwana ono ow'obuwala emitwalo 25 ng'agamuwa ng'amugamba nti koyisaako ka transport endala zijja kukuyambako okulya. Omwana n'alabira ddala nga mu butuufu eno bizinensi yagisubwadde ekola bweti. Nga Sugar Daddy ye afuluma loogi ng'alinnya mmotoka ye ng'agenda. Sugar Daddy teyamutwalako gy'abeera, yamutwala mu loogi gye kyaggweera n'amuwa n'emitwalo 25. Omala ng'alinnya booda ng'adda mu mikwano gye ng'abagamba bannange nga mwalwawo okuŋŋamba eno bizinensi ng'efuna kiralu bannange ekisajja kyampadde emitwalo 20 nga bamugamba kadezo ssente oyo bbaawo yandizikulekedde ng'akameeza ng'abagamba oli nawe talina makulu temuddamu nakumwogerako oba kati kali ku kikasajja katundooza kali eyo enjala ekaluma ne bageya n'okuseka ne baseka. Munnange olunaku olulala nga lutuuka omwala ono yali yawadde Sugar Daddy ennamba ye y'essimu era nga boogera. Sugar Daddy n'amukubira n'amugamba nti gyebaleko naawe gyebale nti watuuka bulungi nti natuuka bulungi. N'amugamba nti naye obeera luddawa? Omwala ono n'amugamba mbeera n'emikwano gyange era tusula ffenna nabo. N'amugamba nti n'amugamba mbadde njagala nkuggyewo mu mikwano gyo b'osulamu nkufunira ennyumba w'oba obeera ng'obeera wekka. Ennyumba nja kugikusasulira.
ate n'ekirala funa essomero lya driving school oyiga okuvuga emmotoka. Byonna abyogera, mikwano gye giwulira, bali wali ayogera, tadde sugar daddy ku loud speaker, mikwano gye gikola ki? Giwulira. Nga boogera omulala bye ddala obulamu bukyuse, nga sugar daddy aba ku ssimu nga bakuba enduulu, ululu olaffe twagamba twakugamba kati ndowooza olaba obulamu bwe butandise okukyuka, twakugamba akavuka kali kesonyo tegenda kukutwala, ndowooza olaba naffe otusoose n'okugwa mu bintu, wabula oyo totanyweza, ndowooza kabbaako kali eyo kafa. Bannange kye bataayogera omwana nga neyalabira ddala mu butuufu. Munnange omwala ono nga sugar daddy amukubira essimu ng'amugamba nti jangu nakufunidde apartment w'ogenda okubeera. Sugar daddy ono yagenda n'afuna ka Airbnb. Okiwulira, oyateeka omuwala ono n'amugamba nti apartment. Kati nga sugar daddy ye kyabala ayagala omuwala ono asooka amugye mu bulamu buli obw'ekibaala katono, asooka amwefundizeemukko wamu nga yamufuga yekka awo, yamusabula, yamulya yekka. Era sugar daddy ono kye yakola n'afuna ka Airbnb n'akasasula emyezi 5. Airbnb naye Airbnb ezo ziringa nga apartment, n'agisasula emyezi 5 n'ateekamu omuwala. Ye omuwala alowooza bamusasulidde apartment. Sugar daddy ono y'omu n'agenda mu bondi n'aleetayo akamotoka n'akawa omuwala ono. Omuwala yali amanyi ovuga avugamu, n'amuwa akamotoka, yamuyigiriza ovuga emmotoka, yamutwala mu driving school ng'ayiza ovuga avugamu, n'amuwa akamotoka ke yamuwa nga kaalooni. Sugar daddy yagenda mu bondi n'asasulayo ndowooza emitwalo 5 ne bamuwa emmotoka n'agyeta n'agiwa omuwala ono kavitiizi, n'amuteeka ne mu Airbnb y'omuwala ng'amanyi bamutadde mu apartment. Emyezi 5 obulamu ne butambula. Kati nga sugar daddy yaavuga emmotoka ye n'ava eri n'ajja ku Airbnb eno, omuwala gy'ayita apartment, ne beeyagala, ne beerya ne beeya ne beekola buli kimu. Sugar daddy n'agenda buli lunaku nga sugar daddy yajja buli lunaku. Omuwala olwo n'atuuka ekiseera nga ne mikwano gye takyagikubira masimu. Obulamu nga bwakyukamu, nga sugar daddy ono amulekera emitwalo 10 buli lunaku. 10 buli lunaku zaakulya, tasasula rent, ekyokulya amuwa, akamotoka amuwa, n'ez'amafuta amuteeramu. Nga buli wiiki amuwa emitwalo 5 gy'amafuta, kubanga omwana teyali takola nti alina gy'alaga. Naye bino nsima njagala kukolako ka shopping biki, ng'avuga akamotoka n'agenda. Kati n'emikwano gye bano bennyini abamuteeka mu bizinensi, nabo nga takyabakubira ku ssimu, nga nabo ndowooza balabanga low profile. Anti munnange teyafuna sugar daddy n'amuteeka mu apartment, kumbe ali mu Airbnb. Munnange omuwala ono obulamu nga butambula. Eno bbaawe gye yanoba, omusajja yawasa omukazi omulala, era ng'obulamu butambula ng'oba ono bwe bwali, nga si bubi, era ng'omusajja teyali bubi nnyo naye nga tali bulungi, ng'asobola okugezaako okulabirira mukyala we nga bw'asobola. Munnange omuwala ono ab'emmotoka yali yakagivugirako emyezi 3 nga sugar daddy tasasula. Ab'emmotoka ne bamukubira essimu ne bamugamba nti emmoloka eyo tugyagala. Omuwala kye yakola kwe kukubira sugar daddy we n'amugamba, wange bankubidde nti emmoloka bagyagala. Sugar daddy n'amugamba baleke bagitwale, ngenda kugulira emmotoka ennene, nze nabagambye bagitwale. Bw'atyo bwe yamulimba, kumbe ab'emmotoka baginona, era emmotoka ne bagisika ne bagitwala. Emyezi gya Airbnb gigenda okuggwako emyezi 5. Bannannyini Airbnb nga balumba omwana ow'obulamu nga bamugamba nti munnange, ebbanga lye mwasasula liweddeyo, bw'oba osobola sasula ebbanga eddala, oba sasula yongerayoko ku bbanga lw'oyagala okubeerawo,
oba sekyofulume abantu abalala baagala apartment eno Airbnb eno bayingire kubanga baagala ogibookinga bangi. Omuwala ng'agamba manager wa Airbnb n'amugamba nti eno si apartment bba wange gye yansasulira nti eno Airbnb yatusasula emyezi 5 n'egyaweddeyo. Oba oyagala kubeeramu yongerayo emyezi 4 oba si kyo tukuwa ennaku 3 ng'oggyemu ebintu byo. Omuwala kwe kukubira sugar daddy we. Yagenda okukubira sugar daddy ndowooza ng'abali aba Airbnb bo bwe basoose okumukubira ng'olwedde yakimanyi. Sugar daddy olwawulira nti omuwala yakubye ng'amuggyako omuwala ng'agamba ate storage ate olulenzi lwange lwaki lunzijjako ng'addamu agikuba ng'eri bize. Ennaku 3 ze yamalawo ng'aba Airbnb bajja nga bafulumya obugoye bwe kubanga yali fully furnished. Airbnb muzimanyi zibamu ebintu byazo. Era ono bwe yajjamu bugoye bwe buziina bwe nga bakasuka bweru. Emmoloka baagitutte ate bamufulumizza Airbnb. Mikwano gye gye yali abaamuzigira omulimu guno nga takyese ono yawanama yafunamuko ku malala takyabakubira ssimu bali abalabanga ba low profile. Omuwala ono kyava akyusa ennamba n'akubira ku sugar daddy. N'amugamba baby yenze bangobye mu apartment ng'ajjako. Sugar daddy ng'ajjako nga takyagala na kumanya ng'ajjako. Ono ensingi etandika okumufundirira. Obusente bwe yali alinawo ng'alinamu ndowooza mu nsawo emitwalo gyalinga 15 nga z'alina okulyako alina okunoonya ew'okusula. Kyava akubira ku mikwano gye n'abagamba bannaye njagala kujjako keyo okubalabako ng'alyoka abattotolera emboozi. Omusajja yafuna wa view once. Obulamu obulungi abubaddemu mu view once nga bamugamba ogenda kukola otya kubanga naffe wano tulaga tujjudde tukyayagala nnyo muntu wakubiri mulala. Ate n'ekirala baita otukubira nga yatwejjaku nga n'emikono gye gyamukyabwa. N'alowooza ku bba we gye yava n'agamba omanyi kannoonye ku bba wange gye nava nzireyo oba ki alina okunziza mu maka. Ennamba y'omusajja yali takyagirina kubanga yali yagiggyamu. Kyava amunoonya ku social media n'afuna ennamba ye n'amusindikira message n'omukubira n'amukubira. N'amugamba baby ogamba otya nange ndi eno. Omusajja n'amugamba nnyabo nze gw'okubira ndi mufumbo nawasa dda. Wagenda ng'ogamba sirina kye nnina. Beera mu basajja b'abagagga nnyabo ndeka nafuna dda omukazi nafuna dda omukyala onneesonyiwa. Omuwala ye agamba nti ayagala kudda mu bufumbo bwa bbaawe kubanga yavaayo yejjayo nga tamugobye n'olwekyo ayagala kwekomyawo. Omusajja amugamba neesonyiwa ne gye wandaba. Obulamu omuwala bwabeeramu bubi nnyo olwa guruupu za mikwano gye abaamuteekamu ebigambo bino. Abaana b'obuwala guruupu za mikwano gyammwe zibatadde mu buzibu, zibalemesezza obufumbo olw'okuba nga mulina obulamu bwe muwankawankanira. Ne mwerabira nti munnange obulamu obulungi bwonna babukolerera, teri bulamu bulungi bwa bwerere bw'ogenda kulwamu. Abasajja abagagga bwe mwegomba balina bakazi baabwe baakola nabo ssente ezo ze mwagala okweyagaliramu. Gwe tosobola kukeera ku makya n'ogenda n'ozeeyagaliramu akujje mu bbaala mbotandika okweyagala ku ddiiru ki? Mwesonyiwe guruupu za mikwano gyammwe. Mikwano gyo si bafumbo ate be bakuwa amagezi butya bw'olina okutambuza obufumbo bwo. Abakazi basinga obungi ekibalemesezza obufumbo kyekyo. Ate bwe bamala okuluuzinga obufumbo obwo bwavumirira nti kati bubi atandika okuyaggayagga okuddamu okufuna obufumbo kale obwefaananyiriza obwo bwe yalimu nga takyasobola kubulaba. Ng'ate munnange omukazi omulala yabulimu. Kubanga ebiseera ebisinga abasajja bo bagenda mu maaso. Jjukira omusajja yasalawo nti kampase siwasa. Gwe ate omukazi bakusalirawo busalizi nti kankuwase oba sijja kukuwasa. Abasajja beerawo bakozesa na kubalya. Naye omusajja bw'akeera kumakya n'agamba nti nkuwasizza nkutadde mu maka. Respecting omusajja oyo. Bangi balina serene nga tasobola n'okuwasa.
ng'era ajja kukuteeka mu karuumu oba kupangisiza akayumba akukozesereza eyo, bw'amaliriza okukukoowa akute akugobe. Byebyo nno ebiri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, mwebale okuba nti ate mufollowinga. Mbaagala nnyo abeekumira ku mukutu. Omukama Katonda abankumira abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.